president w'eggwanga yenna alina mandate yaffe okutukulembera mu bulungi otukuuma n'okukola ebyo abatuuze bye baagala. Era kyendowooza abasajja bagaba baalwana ebyaddala baalwana balina enkovu ku mitima balina enkovu ku mibiri baafiira abaabwe nga baagala ensi ebeere bulungi. So president abaagala ensi ye ebeere bulungi kuba naye alinamu abaana alina mikwano gye alina abazzukulu alina ab'ekika kye. Naye amabanja gano getwewola gakola ki? Awo ngenda kujjawo ku mabanja. So nga njagala kubagamba nti abakola amateeka gano olw'obujega obubuyabuya obuwumba tuutu kubeera ab'ekibogwe nga beekwasa numbers mbw abenaale mu bangi. Lwaki mulowooza nti mbeera abangi amagezi gabula? Lwaki temukola kituufu? Kubadde ndi guno omutego nammwe gubakwata kyoba musabiriza buli kaseera. Otegera abaka ba parliament basabiriza naddala benaale abo buli omu ayaga kusaba president buli alwadde ekibumba buli alwadde ensiga wakataago nziku buli omu adduka kuyambibwa president ndwadde buli omuyumba mbanja basabiriza kusabiriza kwerere kuba bateza amaggwa ne babakwata kibayita inflation. Bwana Peterson kwe kufuula sente ya Munnayuganda obutaba na mugaso oyo agirina kagenderera nga nkola ya kisiru nnyo ya kijega. Era kitwekwasanya abenaale mmwe bangi mmwe muyise ebintu bino bimana ebyakwata eyo ne bikwata eggwanga the end. Okugeza obuli bw'enguzi omuntu bwabbe sente mu gavumenti ya Uganda nga tazikoleredde nga mpitirivu nga mbadde mubiwulira agenda abulwa waziteeka epoloti emiliyoni 10 agigula nkaaga azejjeko n'olalula ebbeeyi ya poloti ezo nezeetooloddewo. Kati gwalina poloti zo sente za miliyoni 2 tosobola kugula poloti around awo. Kyekireetera ebbeeyi y'ebintu okulinnya ate nga teri mu reality kye bayita okunaabula essente. So obuzibu obuliwo ye muntu abbye essente najja n'agula ebbeeyi ekintu ekyawaggulu ennyo nekirowoozesa abantu nti ekintu ekyo kya bbeeyi eyo buli alina ssente ne ziba tezirina mugaso. Oyo omuntu wa bulabe nnyo. Ekyokubiri waki tuyita ssente mu saturation. Omuntu bwabba n'agula obuzinga ku Lake Victoria n'agula poloti emunyonyo emuyenga kololo ne zibeera awo nga poloti yazigula ssente nnyingi nga talina kyazizimbamu. Teri muntu Bwana Peterson aba na ssente n'agula ekintu ekibeerawo myaka 2 taliyo nga zigula yazifuna mu makubo matuufu. Ebirese inflation beba abantu abatuuza ssente nga bazihaikeninze bazilinnyisiza nga tezikola. So enkola ebeera ki government obuvunaanyizibwa ereeteteeka nga bwe tugenda oddireeta singa banaaba bannonzi diriwa nti omuntu yenna anaabanga ne ssente oba ekivaamu essente n'akikuuma okumala emyaka 2 ekyo tekiba kike ababbi ekibbe kidda mikono gya government kidde mu mikono gya government immediately irreversible. Emyaka 2 ebiri teri muntu agula ttaka nga tagenda kulikozesa. Lwaki ogula ekintu kyoteetaagisa? Omwaka gumu 2 bwe ngula poloti nga negiyitawo nga sinagizimbako government ng'egyeddiza. Yes kubanga osungu nga bungi no teeka ensendera zonna bwe zikola zaagoba obuli bw'enguzi n'obubbi kiba kiraga kyekyo kitegeeza ki muyina poor spending culture. Tewali nsonga lwaki ogula poloti nga toli redde sente ezo zisooka ozikozese omala okufuna amagoba omala okufuna byogenda ozimbako project ejje ng'essente zaayo weeziri. Bannayuganda bagula ebintu nga tebabyetaaga bye bikutte ssente ensi n'eziŋŋama kapito. Oli n'agula akayumba ate n'anoonya ezikazimbamu nonsense. Sooka okole bw'omala otereeza financial zo osobola n'okwewoloba mu banka project nnyumba ne bagimala neggwa banka nejjako ezaayo buli lunaku naye ng'olina project olina okubanga ebyaddala olina kyogenda ogikolako. Ekirala tugamba bassebo ne bannyabo abatukulembera mu Ministry of Finance and Planning, you have let us down a lot. Twewuunya mmwe kimugamba mu magezi gammwe okuteeka miliyoni 2 ku mmotoka emiliyoni 5 oleeta omusolo mungi oba okendeezezza n'owa ne ruumu abantu okubba obubbi. Obadde okimanyi nti bizinesi za Uganda zonna ezisinga tezikola magoba batulimba mu inflation ekendedde eri bulungi. No, those are fictitious figures. I'm telling you practically down it is wrong. Twewuunya mmwe mulya mmere ki bani abali mu Ministry of Finance ate ekyennaku nti Oweekitiibwa President yabeera Ministry of Finance era bali ababakulira. Kati ekiriwo nti Oweekitiibwa President yeesiga abantu mu public service nga si bakada
era tubagamba bimwe bigenda okutereeza eggwanga lino n'obuli bw'enguzi n'obubbi ne performance. Gavumenti yonna bwe beeyise mu kibiina n'ebeera gavumenti ya kibiina. Ne wano mu Uganda osanga civil servant nga tasubscribinga to NRM. Kitegeeza tali patriotic eri gavumenti eyo. Tagiinaako kakwate. Bino ebyokuyita mu civil service ne mu applying randomly abantu abasinga ndowooza nabo opposition. Teri muntu ategeera nga yagala gavumenti ye n'ayita ebintu bino eby'ekigega. Alina kubeera nga abadde mobilizer. NRM? Ku levels ezenjawulo they are qualified. Ekitegeeza bamobilizer be NRM bajega obwenkaniddeawo? Sinti bajega. Tebabawadde emirimu era bali unemployed. Bayawagira nnyo gavumenti yaabwe ne bagyeta mu buyinza. Ate batukowa emirimu bawa abantu be batamanyi. No wonder abo abantu be batamanyi babbi. Genda mu Ministry of Lands. Aga Katonda mugulu ba registrar ba commissioner bakikolanga kizibu nnyo gufuna land title. Olwo nno ebbali ne balyoka bakuba oluseke buli lunaku. Buli Munnayuganda yali alabye ku kino Ministry of Lands anjulire. Kitegeeza oyo registrar ba commissioner yali badde nga kaadanga era amanyikiddwa tibenaale mbaba bakola birungi olwa gavumenti yabwe obutagivuma. Naye oleesa omuntu ebyaddala temumanyi gye yava ne mumuwa omulimu be basinga okuzingamya gavumenti eno ate blame yonna bagitika mu Museveni ne gavumenti ye n'abenaale. President Museveni ye Minister wa Finance omukulu mu Uganda. Bwe babadde nga bayisa $8 trillion ye yagabanyeeko Minister wa Finance omukulu yagabanyeeko obuwumbi 459 ende ngamba nange kakati buli omu kweyagaliza 459 zigenda makago ba president kola mirimu. Simanyi bino bibadde byetaagisa sente okuyika bweziti zikola ki? Kati ntera nnyo gamba abantu nti tobanja gy'otawula gy'otasula togerekerayo bibya abantu balekerawo olugezigezi no wanda buli omu ayaga kubeera president ofiisi eyo n'amaka ge maka makulu mu Uganda. Nibye gakola obuvunaanyizibwa bwago buli mu mateeka. Era galina okubeera nga gali facilitated properly. The personality of the president and the office should be well facilitated. However, what we can object to is excessive facilitation. Era nga tugamba they need to do some audit bonga bo. Tugamba abakozi abamu basusse obungi abamu tebeetaagisa n'ebimu ebikolebwa byetaaga bitunulwemu. Era tugamba nti mukama waffe ono yeetaaga abantu abakugu ab'enjawulo ate n'abawuliriza bwe babanga ddala balina bye basobola okutereezaamu kukoza ebirala ebimu biri excessive nnyo. Naye bw'oyogera ku audit anti kati ensimbi ezisinga okugenda mu maka g'obwa president kati ezisinga ku zino obuwumbi nga 305 bugenda mu nsawo etatunulwamu tekolebwako mbalirira temanya nsaasaanya yaayo. Kakati awo banaakola batya audit ku nsimbi nga zino? Y'ensonga lwaki buli muntu ebyenje enkukunyi mu nyeera bonna bagala okubeera president kuba neyo mandate because kiri mu constitution kiri mu mateeka eyo watatunulwa mulemi otunulire ne wala yonna ewali tunuliddwa naye amaaso bagegesaawo njala abantu nakuloota nga bakulukkiriza buli omu abeere ne mandate eyo. Akantu katono nnyo ku nsonga ezino tunulirwa ng'eggwanga ebyadde bagamba nti otunulwayo ate lwaki otunulayo kati mbu eggwanga lyonna lifiiridde kwaka akantu akatono. Nze nina ebintu ebimu bye ngamba ngomba kwa parliament byali badde akola byatunulamu ennyo ebyaddala ebiri mu mandate yaabwe bone bagamba by constitution totunulayo classified ate otunulayo ki ojja na kumifuna endali. So tubagamba bannayuganda okusinziira ku Auditor General's report bakulaga nti gavumenti ya Uganda yayagala nnyo bannayuganda nereeta kituyita seed schools ezo nga za gavumenti amasomero aga gavumenti okuviira ddala ku ttaka. Luli amasomero agaliwo galinga church founded oba religious founded oba ga abasiraamu bwe bityo. Gavumenti ng'eteekayo ssente gw'omuzadde osasula akasente katono. Naye olwa bannayuganda abali mu offices ez'enjawulo era tebanyonnyola abantu nti gavumenti yammwe yabateerayo ssente abasomesa ebasasule mmwe abazadde musasule ssente ki ntono. Naye wesanga nti amasomero gonna agali government aided ate gakyajinga ebisale nga biri waggulu nnyo. Naye wesanga nti abazadde temufunyeemu namwe bannayuganda aye temumanyi na kumanya kuba mwali badde mubanja kati ngaffe Kawempe muziri mu secondary school Mityana SS Lubiri SS nje nasanga muganda wange Kenzo. Amasomero ago gaali badde gakyajinga ssente ntono nnyo gali government aided
gwe omuzadde bakusasuliraliko dda gu paati ogunene naye atosanga amasomero ago gabba bannayuganda kati gavumenti egawayi tukikoledde ki ne bagamba nti katufune kye tuyita seed schools ng'ettaka lyaffe bizimbe byaffe buli kimu naye kinnaku tulina mu gavumenti district education officer ba commissioner minister of education n'ebirala ebyaddala sente ezigenda ozimba amasomero gano ezimu baziwa na buwinga za bwereere grants endala gavumenti yazeewola nesaswa commitment oba omutango oba omusingo omunene nnyo ofuna esente ezo zizimba amasomero gano ag'abannayuganda aga gavumenti direct ne batekawo ne tiimu namba ne bayisa bids. Can you imagine from Minister of Education teyayisa oba babadde tebakimanyi oba tetukyanenya firiga mutulundi tuli wano tuli ready tebayina kibayita demonstration school gye bakolirako benchmark nti essomero liri no twalijja South Africa oba Australia government schools zonna zigenda kuba bweziti lyeryo libazimba bazumba nabadde eggulu bazimba ebiyumba biringa biyumba bya nkoko nenga bazimba amasomero gamazimba amasomero g'abannayuganda government school kyokka no baligulawo ne bayita RDC ne bayita minister ne bayita commissioner ne bayita inspector nonsense nga mugenda okugulawo ekiyumba ky'enkoko abaana bammwe era tugamba ekireese okuzingamya enkola y'emirimu eyo yonna gavumenti butawa bakkaada baayo mirimu kuba teriiwo mobilizer bwayinza kugulawo kisomero ekyo oba obutakikola mu budde naye okuwa bakkaada emirimu kitegeeza eggwanga liba lifuuse lya famire emu no kaada tekitegeeza family member anti ngamba family ya NRM kibiina ekyo notereze ekibiina ekibiina bagaye kirimu ba family ya mwami Museveni ngeza bugeza kuba ne mwami Kyagulanyi Ssentamu nuupu yejja wa abanuupu bo bafutu soje emirimu abayivu ku capacities ezenjawulo bakolere government eyo nga bajjagala nga bagiswalira abantu bemwawe emirimu tebabaswalira toyina wali omulabe mobilization tewali nebe basinzo zingamya kyokka blame eyo wejja ejja wamwe mbadde gamba ku kya seed schools sente bwe zajja waliwo commissioner oba officer mu office ya government atudde ku sente ezo amalwaliro mangi tegazimbibwa amini amasomero kuba omuntu yakola buvunanyizibwa bwe kuwaayo sente eziriwo already ezimu nga twewolana neewole can you imagine so kitegeeza ki tuwe contract myaka 2 buli mukozi wa government emyaka 2 kasajigwako okurenewingibwa sebo oyina kumala tulaga ozimbye amasomero ameka sente bazoswalayo mbudde abantu bakugira kochi bwe banga tobine ebyo nga bakugoba ekyo yatubagamba wachi tuyita ghost workers government yene esasula sente nyingi nnyo bwe wamuweri mu kufiirwa sente bwe tubasuubira mu teeke eriiso dani buli obusente bwa state house obutono tubasuubira teeke eriiso wano bannayuganda olw'obukujjukujju n'obubbi muteekamu mu position zonna ze mulimu mmwe muteekamu abakozi ab'empewo si ba Museveni mu bannayuganda sente zino zigenda mu mmwe abamu mwekwasa nnyo mwami Museveni naye mulemye okukimanya nti mmwe bannayuganda abawe emirimu n'abaagala mumuyita kulitala bamina amagezi mangi omuntu omu n'atwala trillions of money z'abakozi abasukka mu 100 nga bampewo bw'otunulira Auditor General's report ebyaddala okisuula nti ebyaddala abakozi bangi nnyo nyinza okukulagirako wano katono Uganda abantu beefiirwa oba sente zeri mu kufiirwa mu bakozi abataliiyo ghost workers only for example special audit on pension and gratuity okusinza ku Auditor General's report wano wensuubira bannayuganda n'omubaka wa parliament tuteeka eriiso si kutwala maaso ga ndali simanya expenditure ya state house simanya maaso ga Museveni ne expenditure ze nonsense mwina kuteeka ku bintu bigasa bannayuganda kiri of course bagayi totunula yate otunulayo ki titema kuyiwa mu kamula mbuso obutunulayo ki gye baganya okutunula kuba mwina kye mwagala buli agenda mu office ya president gemanyi ga president abamu kibanoonya wootatunula totunulayo ja kuziba amaaso so njaga kulaga wano mu special auditor over audit report on pension and gratuity. This was one of the biggest exposures of systems failure. Mweba MP na omuntu olina take eriiso. Tubagamba nti key findings and figures. Pensioners validated were 72,206. Abakozi ba government bebazuula nti batubufu. Ate abali fully verified uliriza abali fully verified nga babekennenyeza babalabye nakuba bakutteko emitwalo 6 mu 10 emitwalo 6 61,199 85% bokka bebali validated. Then bagamba not verified 756. Then ulira then did not appear for verification omutwalo gumu mu 1255 abantu omutwalo gumu they are possibly potential ghost pensioners abafune sente n'akasiimo n'emisaala
Nenga bampewo. Nga bampewo kane bagamba financial irregularities 11.393 billion was overpaid as gratuity. Nti baba wadde sente ezisokkawo mwezi wadde bakuwa. Can you imagine? Then the government 8.98 billion overpaid as monthly pension. Uliriza bulungi. Ogambye nakumaliriza ku nsonga y'amabanja. Yes. Tegakomye bukomye kubeera ku ggwanga lyonna wabula n'abantu ssekinnoomu. Amabanja gabali mbulaguli business agina ya bukadde 10 naye nga bamubanjako bukadde 99 ayinamu kamu kokka akake. Yes. Era abantu bangi buli government lweryaza amaanyi abantu baayo ate beeyagalamu omusolo. Naba abantu abo babaako be balyaza amaanya. Osupplying omuntu ebintu mayinja musenyu ng'azimba bizimbe bya government. N'abimala ne batamusasula. Naawe n'atakusasula. Naawe n'otasasula baana. No wonder olina link complaining bambi kubasebo ababba amafuta mu motoka zange. Okusala omusenyu mu kkubo mu kasiko. Omwana omusuubize emitwalo 5. N'avuga emmotoka n'otazimuwa mbudde. Emitwalo 5 ennyumba ya mitwalo 4. Alina abaana, alina bazadde be. Sente ezo ziba tezimala. Kye twagambye nti bannayuganda bafuna sente mu makubo amatuufu. Sente zaabwe mu ababbi muzifuula nti tezirina mugaso. N'oŋŋamba nti omuntu emmotoka $5 million tasobola gifuna ku $9 million. Wadde ng'ogikubyazzaamu mirundi 2. Mmwe mwennyini mukuripolinga bannayuganda okubafuula abakambwe abanyiivu abatalina mugaso. Inflation ene ekolebwa Minister of Finance bakimanyi. Naye olwokuba abamusi ba business people olwokuba bo bamanyira ebyobubbi babakalubiriza embeera kagenderere. So tusaba Oweekitiibwa President this time round abantu bagenda kulonda kuba ogenda kuwangula. Oba otya champion ogenda kuwangula. Naye tugambe ekirabo ky'oba bannayuganda mu myaka 4 katukole ekituufu kiriwa buli gwowo omulimu abeere kaada. Okay, that's number 1. Buli gwowo omulimu muwe emyaka ejeji. Towa abantu botomanyi atakuse babeeyi. Abaana bamwe abenale mba mobilize baliyo babonaabona babakubira akadingidi bafuuka kisekererwa. Bawe emirimu baberenga ba planninga bino ebintu kuba nabo bibaluma. Buli enale mu government race ebintu bino ebyekijega kulipolingiramu n'abaana baayo mikwano gyayo nonsense. So tukusaba Oweekitiibwa President this time round ebintu bisobola okutereera. Nsaba obuuza abaategeka abakugwabo nti emmotoka $5 million eweetya $2 million omusolo. Abantu bamaliriza babbye musolo. Buli munnayuganda waali okufuna ku magoba akola bino wammanga. Se omwami Peterson bw'aba Oweekitiibwa President nga ndaba n'abenaale mwenna. Munnayuganda ekonomi yayo etambulira ku bino wammanga okufuna ku magoba. Olina okubba omusolo 99% olw'omusolo omungi ogwo gw'ekigega gwe muteekako. Buli muntu asala magezi kubba musolo engeri yekka gy'ayinza okufuna ku magoba. Kankiddemu Oweekitiibwa President ne bannayuganda abandaba. Ekirabo Oweekitiibwa President kye tumusaba kyawa bannayuganda kuwa abantu babuvunaanyizibwa abakaada n'abaana b'abakaada be bamobilize emirimu. Baagale gavumenti yaabwe nga bayisa amateeka n'okuteeka mu nkola ebyo ebigasa bannayuganda kuba nabo biba affectinga. Kati abali mirimu si bakaada migunju myerere terina manyi gyava. Balanga emirimu public service ne mugendayo no merit muluba na opposition. Ati na josi opposition kuba nabo benyini bakola ki balumwa. Basebo ne banyabo bw'oba tobbye musolo bamasannyalaze teri munnayuganda asasula amasannyalaze mu butuufu. Olwama naye genyi yagala kunnema. Factory osanga nga bakugerese dda nti nga tonnaba wadde kozesa amasannyalaze $5 million. Can you imagine? Waliwo bannayuganda mu lugezigezi nga ne Museveni tamumanyi ffe tubamanyi ababbi. Amasannyalaze nga tonnagakozesebwa. Ayinza kubanga tamumanyi. Ayina intelligence ya waggulu nnyo. Aba intelligence nabo bamuwa bya bulimba bafuuka babbi beekubana n'ababbi. I'm telling you nabo benyini bali comfortable. Mu government eno buli muntu ali comfortable tamanyi kyakola. Tukusaba basebo ne banye mube baana bammwe bakaade emirimu. Kale mbadde gama amasannyalaze butagabba oba biru z'amasannyalaze za DSTV oba biru z'amazzi. Ekirala oyina kusala ku mutindo ebyo mutindo ebyali badde 10 otunda 3. Ontegedde oba ebanga shooting eyange eno gina kule Canada yali badde ya $1 million. Kati okole ebimatiri ebichafu yefaananyiriza nga wiiki emu
bwembuuka bwenti okusanyuka epasuka noddamu ogule okitegedde omutindo gukola ki gukendeera then ebipimo mizaani za Uganda 99% nkwatemu muli ennyama teweze. I'm telling you byonna bikolebwa lwaki bikolebwa kuba businessman tafunamu ayagala afise engeri yokka gyosobola okukola amagoba wano bubbi naye nga bulijjo bwetugamba nti tubadde tusomesa omuntu asobola n'okuwulira puroguramu eno okuva weetandise paka lwekoma ate naddamu n'akubuuza ekibuuzo kiwanyonyodde oba naye balya mayirungi nga bagisa amatu olwaleero kankiddemu ogusembayo lwaki essiga erya parliament oba legislature lyankizo ku masiga abalala ebikolebwa executive oba president ne ba minister n'abo aba judiciary oba abalamuzi bikolebwa MP kitegeeza MP ye bwongo bw'eggwanga emisolo gino gyonna gye mwagala gikendeere abaagamba nti emmotoka ya milioni 5 ebeereko omusolo ogwa milioni 2 abaagamba nti property tax ebeere bweti abaagamba nti emmotoka oba omuntu bakukyajinge omusango bwe guti sente bwe ziti bagambe kino kibeere bwe kiti palamenti kati kyennaku ekibeerawo nti ababaka b'NRM mubanga mmwe bangi ne mulowooza nti emukola bino ebintu muyamba mwami Museveni mbuba batende ekize kyonna ne kijjanga bwe kiri nammwe mwerabira nti gye mutega amaggwa gye gagenda obbakwatira ne baba ndayise ekintu ky'ensonga asooka bayita mu caucus ne basooka ne batuula n'ababuulira ebirungi ebikirimu ebiseera ebisinga ekikwewuunyisa ezo nsonga ntono nnyo pulezidenti ye nga ye z'abayagala okusinziira ku nsonga ennyingi eziyitawo kiyita mu luggya pulezidenti by'abayagala bitono nnyo ayinza okukikola mu myaka emirundi ng'ebiri gyokka naye Uganda erina ebintu bingi nnyo ebiteeberezebwa obuteeberezebwa ng'ababaka tebalowooza tebasoma tebatuula tebalowooza basebo ne bannyabo n'owulira nze njagala omubaka we yenna omubuuze nti ani yayisa etteeka mwe temukiraba nti miliyoni 2 ku mmotoka ye miliyoni 5 omusolo kinafuya bannayuganda ne kitta bizinesi ne zitatambula ekyo mubaka wo pulezidenti alina obuyinza butono nnyo abantu tebakimanyi nowanda buli lwaba alina kyayagala naye ajjawa mu palamenti so tubasaba ab'NRM muti mwe bangi tukitegedde era mugenda kujja era mugenda kuwangula bangi ku mulundi guno tukole ekituufu kuba kikwata ku baana bammwe ate buno obuntu obupya butono nnyo ku bintu ebiriwo ebyetaaga okutereeza tugamba amalwaliro tugejjeko ababba amadagala gakimpulidde muganda wange agamba eddwaliro teri malagala gavumenti yammwe esindikayo amalagala abagabba baana bammwe si Basudaani gavumenti etekawo n'ebitongole erwanyisa ababba eddagala mubawulira bulijjo nga babakwata baana bammwe bataata bammwe bamaama bammwe baganda bammwe so tubagamba ebimu kubitereeza ebintu ng'amalwaliro gavumenti ejjeko amalwaliro ereeta insurance abantu bazimba amalwaliro ag'ebbeeyi wano ekole public private partnerships n'aba investor insurance ngogera malwaliro amalungi gonna kitegeeza bajja kuwa service ennungi olwa insurance era eddwaliro eryo terisobola kuyisa bubi kuba lyagala sente olidi zifune sente mu budde ensi zonna zijjako amalwaliro gaki ga gavumenti ezitegeerekeka tubagamba enguudo mmwe nnyini mukimanyi bannayuganda buli gwe bawawo ofiisi olwokuba tubagambye nti si bakaada be baawa emirimu baleeta okukola oluguudo contract ebyaddala ng'ate y'omu kwabo abazigaba hafu y'essente n'asooka azitwala n'afuna subcontractor ne subcontractor n'afuna omulala by the time sente ezikola oluguudo zifuluma nga already 80% baziridde dde emigunju egyo nga si GNRM necessarily kati bagamba tukole ekituufu solution yokka kye tugamba wekitiibwa president government yetu kimanyi egenda wangula ewe emirimu bakkaada baayo tubabanje bubi nga n'obuuma ensi temanyi bwe bukola obugenda okulonda naye ogamba nti agenda kuwangula ekisooka bagambye abagenda okukozesa obuuma oba si buuma okusinziira ye ku byalaga on table asinga abalala bawewuka ng'obuveera bye boogera bya kijegajega bali mu kuzannya tebalina research tebamanyi tawanya ggwanga lino tukusaba ne mwami Museveni omulundi guno bw'oba owangudde tukimanyi abantu abakulu olubagambako banyiiga ne tubagamba ffe tugenda ku luno mukkirize tubagambeko abakadde abamu bawummule si mu bubi ngani nyinza obutayogera mannya nti Moses ali
baonali balitwala kadaga mbagala nnyo naye the likes of those people basoma budget framework paper ebyaddala ng'amaziga gabava mu maaso gabava mu matu tebasobola kutunula si mu bubi okutute kukaaba gavulula abantu bakadde so tebasaba abantu tebaagala kubuulirwa mazima wamma webale nnyo okubabuulira ebigambo ebyo eby'amazima nze Moses ekitende webale kuwuliriza Radio 4 tubagamba waliwo security wano mu ggwanga ba escort abasusa obungi baaki woba waliwo ekitagatta mutulimba obutebenkevu webuli obutebenkevu nezikadenge zikulembera bbiri mabega President yekka gwe tulekerwa ebitiibwa ebyo bya security mubeere mu bantu temubba bannayuganda temulina kye mutya naye omuntu ngabbye nga mukoti mujjudde musikaati mujjudde mumbulega mujjudde aba atya ogambye abasimbi abala tebogera byebogera no sense okugamba nti abaana bagenda kusomera bwereere buli omu agenda kubeera nga agabana ku keeke y'eggwanga kyenkanyi abaana ebyobulamu bigenda kubeera birungi nga bakyala bazaalira bwereere mu malwaliro Kyagulanyi byasinga okwogerako oyo no sense ebintu ebimu already weebiri gavumenti yammwe eteekayo eddagala mbagambye ababba eddagala baki Basudaani Bakongo gavumenti eteekawo n'abalondoola ababba eddagala so ago si mawulire tolese kipya ekyokubiri abaana osomera obwereere era basomera bwereere waliwo ne grant era Mwami Museveni yakugamba ne seed schools nayita sente naye abaana bamwe bumampa bennyini be bali esente zino ne bazimba ebyumba biringa bya nkoko mwetereze ekyo batofusko walinze kyobana bage Mwami Museveni ye byonna abasinga nakugamba nti abaana okulya byonna esente baziweereza kati bw'ojja n'otugamba nti bugenda kulya abantu baleta amagi ne already mu market amagi tegamala ne wo wennyini tegaliyo amagi mu market tegamala toyinza nganti ogenda kubawa abaana bonna nga newaffe newo wennyini amagi tegamala buli lunaku ewaka kuba production ntono so tubagamba mwogere ebintu ebiri researched about twaga tukendeeze ku nsaasaanya ya government mu bintu ebitayamba kituba twesibako ennyo ffe ng'abakugu n'abatali excited we are not excited many of those people contesting they excited they simply talk out of excitement ngani bonna beesimbyewo abavuganya Mwami Museveni they are jokers they are jokers and complete jokers beboogera bali excited bakunukiriza baloota bwe ngamba erinnya ng'ogamba nti oyo joka bonna Robert Kyagulanyi Sentamu joker and a big joker Mubaraka Munyagwa joker big joker kazanyirizi Franka Bulira joker times 100 Nandara Mafak oyo musajja mugezi nnyo alina kwegatta bwegasi ku Mwami Museveni yes joka si joka nnyo naye bwe binunye muti mugagga mukozi naye yazze mu bintu ebitalina makulu simanyi lwaki tajja n'atula n'abasajja ba Mabirizi simumanyi nnyo naye era naye joka what are you looking for wasting our time Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine Mitembo omusajja oyo yali badde mulungi simanyi lwaki takwatagana na muhoozi bakwatagane ng'abooluganda nze mugamba nnyo gamba nti obuzibu obulina ne Mwami Museveni kitaawe naye ye mwina kukwatagana toyinza lulumba muntu gw'otumanyi nze kenyini Mwami Muhoozi simumanyi naye okusinziira ku profile ye is worth to be meet okumusisinkana nze njagala Bobi Wine Mwami Kyagulanyi bakwatagane kuba n'abakadde bagenda vaawo oba oyagala bugenda kubeera enkya nga tebazuukuse oyagala oba toyagala nalabye ne Obi wange council nalukola nga clarifying ku nsonga eyo under the constitution buvunaanyizibwa bwa Munnayuganda okweyisa mu mbeera y'obuvunaanyizibwa n'okugoberera amateeka ekyo nange nzikiziganya nakikoze ndi munnamateeka guidelines za electoral commission zeebeerese naye eba ne instigator ebeekireeso ba indicator abantu engeri gye beeweramu okwola kye bayita post election violence kakwate kakuume kavulunge kola bwoti abantu ab'ebyokwerinda ne intelligence zifuna report oba oli awo nga babagamba nti abantu beetegese oba oli awo okukola akavuyo we balondera n'ebirala kati tebayinza kulinda bantu kufiirwa byabwe na birala kati guidelines zino ffenna abeesimbyewo nze mbagamba ne bwe nnaabanze nange mbagamba londa ddeeka
bino ebya protest bye baliko babiveeko Gasiya Bulolo nonsense. I always say nonsense and complete nonsense okugamba nti protest vote londa bejenti bamwe bajja beerawo buli omuddeeka okwewala abo abapikapika n'okussa abaana baffe kuba okulonda kugenda kuggwa leero enkya obulamu butambule ate nabagambye ebyaddala buli mwagenda owangula omumanyi nga yitulina kyogenda kumukola si mu bubi essaawa eno ffenna yatusinze omuntu bwakusinga ng'okkiriza mwepikapika naye nammwe mukimanyi kati tradinga bulungi oleme kussa abaana b'abantu kuba ebyaddala okimanyi owalampa mwerama nnyo essaawa eno abeesimbyewo nabagambye agenda owangula kuba pulezidenti mwenna abagayaŋŋanswa mumumanyi temumusobola byalaga bannayuganda bikwatikako mmwe muwewuka mulinga obuveera jambula okitegeera mukyamuukirira bukyamuukirizi naye okuvuganya kya bulijjo muvuganye there is tomorrow bwemba temuwangudde leero musobola okuwangula olulala embeera z'abantu okubeera nga tubonaabona ffenna tubonaabonera wamu kyova tugamba newankubadde Mr. Jajja ono agenda kuwangula mu kifo ky'omumuvumirira n'omukritisizinga n'omubulaminga tuzze abalaba abatali bayala abalaba basobola n'omugambako nga tetumutya abantu b'enaale mbobeeramu enaale mbakusubeeyo obulago nze ndi bulago bwa nkoko sisibwamu muguwa neyagala buli omu nze kendifuna omutusira okulaba mwami Museveni mugamba Minister of Finance wano etulimbye mmotoka toyinza jjuwa milioni 2 mu solo nga milioni 5 oba okulipolinga bannayuganda bamba kukyawa akubalira bino byonna mujega mugobe kwata bakada abo bawe emirimu baagala eggwanga lyabwe tebaagala kuswala na kuswaza bakwagala abantu bewamu emirimu tebakumanyi migunju myerere aga Katonda mu ggulu anjulira yennaku kino gavumenti w'abantu bo mirimu bwerayo banaaba bagoba nga tiimu ya nupu ejje ya DP ejje mwewe emirimu nakiwulira mu UPC yalinga ekikola kyobala UPC yakola bulungi so tubasaba basema ne banyabo nammwe mukope ekintu ekyo oyinza otuwayo abatali bakadde abaweebwa emirimu mu gavumenti abantu ababbye eggwanga lino bwenna mubamanyi Kazinda yali awagirani yaliwo NRM toyitaba Kazinda yali awagirani nange simanyi buli omu tamanyi naye sente ze babba Kazinda tulina bakazinda nga 100 Obe yali awagirani toyitaba Obe Christopher Obe abalina ba ghost pensioners n'ebira under the public service baali bawagirani ate nga batwala sente z'abannayuganda buwumbi na buwumbi ne baleeta inflation ne bagula ebintu ebyebbeeyi ebyali badde ebyesente no ne baduumula empiya abantu abalina essente bonna ne ziba nga teziina mugaso eyamuwa omulimu abo tebaba beenaaleemu mulonde bakada yes ne bakada abamu batukoze bubi naye era mu malabi bababonereza batono naye abantu ba civil servant Ministry of Lands baki beenaaleemu bw'omutuuka n'omubuzo wagira kyayogera n'okwogera amumunya nga vuvuumira mulonde abantu nga yogera ndi weenaaleemu kino kyenkoze mugende mu bakyuzi kati wafuuse mobilizer w'enaalemu no mbagamba ne government ya nupu bwenejja ya DP muwe bantu bamwe mirimu be baba patriotic tosobola somesa patriotism ng'omuntu takwagala takuliiko ne bana abaana ba mobilizing the government ya bwe mulina okuwa ba foot soldier bwe munajja be mbamuwe emirimu tokwata random mule emigunju egimu giba gyambadde misegere nga gyambadde maliba gandiga nga bakolera mu mmwe tebabalumirirwa kyokka blame bwe jegena mwami Museveni na government ye NRM webale nnyo balire ddala ku Nalebuluzi okutematema ensonga ninawo ensonga 2 ezisigaddewo toyina kooti y'amagye olunaku olwajjo pulezidenti yalangiridde obukulembeze obujjo obwa kooti y'amagye eddemu etambuza emirimu kooti ensukkulumu yagamba erina kukola ku nsonga z'amagye zokka teyingire eno mu bantu ba bulijjo okuggyako omuntu wa bulijjo singa omusango guba guvunaanibwa gubeera gwekuusa ku magye kikyoyinza okutuwa ku nsonga eno zirabaga asaa kubeera nga njogera ku buli kisonga zisiri kamukukulu njogera ku biyenje bikizi ndi w'amagye naye nga munamateeka court martial ina mweri etteeka mweri era inasigalamu eyo mandate and Supreme Court sinaki ezidetermining amateeka zikola ogwa nze siri mulamuzi tombuza bya kiramuzi kale nje ngamba nti abamagye bakole ogwa within their mandate sagala ate banayoga buli mungu yogira ku buli kintu toli busy I'm too busy to answer certain questions yes
Toli wa maje. Siri wa maje kumbuza bya batuni bya buganga nonsense. Noina kumbuza bikwatagala kumbaka parliament nabiri kuyamba bantu. Nadale ebyefuna neka yaba maji babuzi bya maji. Mwami kula iji nabalala. Naye ngeri je ni munamateeka? Bwebanga UPDF court martial iri mu mateeka ekole bya inakola. Interpretation of the law iri mu Constitution Supreme Court Constitutional Court. I don't have to go there. I'm not constituted to do that. Biki byosobera mbuweereza bw'abano abaluweereddwa obuvunanyizibwa. Mbasuubira kukola buvunanyizibwa bwabwe kola bulungi. Kooti eyo kyenyinza okugamba nti ekola bulungi. Ebirungi byekola birungi osinga challenges. Like teri mulungi atayinaako kamugo. Era tubasaba buli omu ffenna tukolereranga kutereeza bumogo. So big up UPDF, big up court martial, mukole kituufu. Bakama bamwe UPDF by the way is one of the most disciplined institution. Abo n'aba prisons. Era lije twawangudde gye twabadde n'awards abanita. Prison yeyo njaga bagiwe ekirabo. Buli agenda mukomero boli wa opposition oboli wachi buli omwavayo nga gamba bayogera nange bulungi bambudabuda yavayo tanubuse tavudde ko liiso takoze eki tubasaba tubebaza nera tugamba n'abasibe abamu tebeetagisa omujjuzo gususe mwogere ku kintu kino budget zijje tutereze budget zeyongere ekyokubiri tuletebwe express fines abantu abalina obusango obutono bakole ki babate bave mu makumira bagende bakole emirimu emirala n'emisango eminene tulete compensation nzonzitidde omuntu ayina bye bakusibye wanga agenza abaana babule nonsense sasula government gisasule fine genda okole ebirala muntu waba wakufa abafudde yafudde temutumalira budde genda ozanye ne queen beere eyo bimala buli majja kufa okitegeera bagamba anama omufu olubugo so nebira tubasaba amateeka tukulinga gayamba bantu pro people yes tuberenga tuli creative society yafe biringa yiyagala nze nnakubeera wali mirembe myerere n'abantu babona bajjeera bakaba makomera bajjudde so tubebaza abamakomera kintu ekyo nakikolako observation big up abakulira amakomera mwebale nnyo okubeera professional ensi eri bajjukira mwebale nnyo mwebalira ku nsonga eyo. Tumalirize n'ensonga ku mulundi guno ndowooza parliament onagisiimako eri mu kulwana eyagala kulaba engeri obugenda okulondesa bugenda okweyambisibwa mu kulonda obw'ekinkumu yagala kumanya enkola yaabo bugenda kukola butya ng'okulonda tekunnatuuka gw'omu ku bali mu lwokaano lw'akalulu kano okkiriziganya nakyo tusooke nsemanyisibwe obuma buno bugenda kukola butya ennambika yaabwo. Tosobola kusomesa buli muntu banegera balina yensonga kitulonda abakulembeze buli muntu ajja kubeera mukulembeze waliwo abalina obategeerera ebintu ebimu ne mumanya nti abo baba babitegedde kitegeeza n'ebirala birina kutambula bulungi neesimbyewo abantu balime kulowooza nti ze do or die bwe bakuwangula mu mbeera yonna ddeeka kola ebirala muleke innovations zino parliament zeekola zikole baleete obuuma ffenna batusubjecting on the same system nze neeba nampangula nja kuddeeka abantu baleme tuteekawo do or die ku byobufuzi ebyobufuzi si mulimu ku bukulembeze kwewaayo nze mbagamba I am better than an MP ndi better okusinga MP nze nganze luzzi era bakulembeze bemina okulonda nga tebabegayira begayizi mulooza mwina gye mututwala no saagala mmotoka njaga bazijje nawo nina insurance etaga banzijanjabi abalonzi balina okwegayirira jangu otukulembere olete ebirowoozo ebirungi ebyo naffe twagala kubanga ggwe tukakasa byonooleeta bigenda kutugasa tukubiriza okulima kuba oli mulimi naffe twagala tulimise tractor tukoze tutya leeta ebirowoozo ebirungi nti maama wo tebaali musondedde ssente za ddwaliro balina okukola gavumenti erina oteekawo insurance ng'osobola okugenda mu ddwaliro lyonna erya gavumenti n'erya private n'ofuna medical attention esingayo. Tukugamba ababaka parliament basusse obungi tebateesa baleekana buleekanyi kwisa bivulu tubateme obadde oteesa ffe tusobola olaba ebintu ebyo okitegeera tugamba allowances zisussa ate teziri taxable buli munnayuganda asasula omusolo equally naye abakozi ba gavumenti so emigunju egyo tekisasula allowance taxes nonsense bannayuganda abaavu abajeera ate babigiko omusolo zenneewunya abala ebintu bino mu Ministry of Finance tugamba wadde twagala okutereeza ebyenfuna naye naffe twekoleko tugamba kye tuyita informal sector abakola obulimu obutonotono bwe basasula omusolo ze ssente entuufu tubakkirize be baregistaringe naye tugamba tuddemu tulivayizinga emisolo gino gigaana omuntu okusasula n'okukula Uganda eringa omusajja mu byenfuna nga bakusibyeko amayinja 2 bagamba dduka tolina gy'olaga nonsense twebuuza ate ababikola babaka ba parliament be bayisa emisolo Gwanda bafutu soja we NRM oba wa NUP oba wa DP
temuddayo kunenya president bwana aba president mulala anajja abaka ba parliament abera think tank be bakola emisolo era be bategeka nti motoka milioni 5 egendeko omusolo gwa milioni 2 amafuta katugeze lita ya 10 tategendeko omusolo gwa 1500 nonsense oba okendeza abanasasula omusolo mu kitiibwa mu bungi ate n'ogujjako abatono anowa ne rumu okugubba kuba abantu bebanyigirize nnyo annawo basala amagezi yayisizza embalirira ennyongereza ya trillion 8 n'obuwumbi 104 njogera ku buse bw'ensimbi eza Uganda 8 obutabalika 8 kyonna kyoyinza okukiyita naye nga mu lunyanyimbe trillion 8 n'obuwumbi 104 gavumenti ya Uganda ze yasaba okwongera okuddukanya emirimu gy'eggwanga. Ezimu ku nsimbi ezayisiddwa parliament ng'ekkiriza gavumenti egende maaso n'okufuna ensimbi zino kuliko trillion 1 n'obuwumbi 802 zigenda kusasula mabanja agamu ku ago agabanjibwa Uganda. Jjukira Uganda mabanja geyina gali trillion 115 kumbali y'ennyongereza bayisizzaako trillion 1 n'obuwumbi 8 okusasula agamu ku mabanja ago kubanga kusuula Jinja wakati mu Lake Victoria akayinja akatono n'okasula mu Victoria trillion 1 ku trillion 115 nezigwamu. Honorable Abraham Luz ebyenfuna by'eggwanga bibanjibwako trillion 15 tusimbuliraawo. Baseba ne banyaba batulaba era abatuwuliriza nze emirundi mingi gye mbadde nzija nnyonnyola bannayuganda omubaka wa parliament ne quality y'omubaka wa parliament ematalinga nnyo Mwami Peterson. Omubaka wa parliament alina okubanga mukugu nga muyivu nga mukozi nga ate si muyala. Ebintu ebitawanye eggwanga lino byonna n'ebiritambuza biva mu parliament. Era abantu bonna abanenya Mwami Museveni bonna bakyamu tibamanyi bumanya kiiso kya mbuzi kumuliisa ngo ne bwana abeera Mwami Kyagulanyi nga yazze. President aina limitations ku ntambula y'ensi eno naye bonna tebakimanyi. Bekwasa Mwami Museveni ne babeera okwo ne babeera okwo. Abantu balemye okutunuulira parliament. Parliament yenna muziga w'eggwanga. Ne Mwami Museveni nga alina byayagala obanga president yenna ayina kujja n'abisaba parliament. Parliament emuga nti wano longoosa wano nedda wano salako wano yongeza. Kitegeeza nti buli kitawaanya eggwanga lino ekirungi n'ekibi kiva mu parliament. Lwaki ogamba bw'otyo? Parliament ensi efugibwa oba Uganda efugibwa amasiga 3. Erisooka ye parliament oba legislature nekulemerwa omukyala speaker for now. Nyefugibwa executive erikulembera essiga eryo owekitiibwa president ne baminister be. Eddala ly'essiga eddamuzi erikulemberwa chief justice. Naye kikwewuunyisagana amasiga amalala okuli erya executive erikulemberwa president ne judiciary erikulemberwa omulamuzi byonna bye gakola bye baagala byonna biina kukolebwa ate era kakasibwa parliament. Omulamuzi amateeka gateeka mu nkola gava mu parliament. Sente zitambuza eggwanga budget eva mu parliament. Emisolo wano bannayuganda abawulira mwenna basebo ne bannyabo wano njagala leero mutegeere emisolo gyonna egiruma bannayuganda gikolebwa mubaka wo si URA. URA mugijjeko olukongolo URA eteeka mu nkola mubaka wo biyateesa kantiddemu kiddemu ensi emanye futu soja namwe abenaalemu mukitegeera okuva n'olwaleero namwe abasuubuzi kiiso kya mbuzi kimwerekeza URA. Emisolo gyonna egiri ku bintu bino gibeera proposed by Minister of Finance ne gibeera reviewed by the executive ne bireetebwa mu parliament okukakasibwa okubaganyizibwako ebirowoozo okukakasibwa bifuuka amateeka. Emisolo egyo gyonna gye mwogerako giva mu mateeka era gayisibwa babaka bammwe. Kyova tubagamba kikuba enkukwe kyennyamiza kya buswavu nti emmotoka kibiina esobola okuva e Japan
netuuka Kampala C&F OCIF Cost Insurance and Freight nti esente ze bagiguze insurance yayo ne transport ng'okuva Japan okutuuka wano ekyo kimotoka ekikadde fonti tuyite empya etuukira ku $5,000,000 omubaka wo oba ababaka bawo bonna ababaddewo be baateeka $25,000,000 oba 18 nga gwe musolo ku mmotoka eyo n'obeera nga tosobola kugigula mubaka wo nga tosobola gyetuusiza gwe wennyini n'ogitumya eri olina gijja wano mu bibanda bya wano ne bw'oba ogijje wano baati giteekako omusolo ogusinga n'eyagikola nonsense n'oŋŋamba nti gwe osolooza ssente n'okusinga eyakola emmotoka eyo gasiya mubaka wo omubaka wo ye yagamba zibeere $2,000,000 ku mmotoka $5,000,000 temunenya mwami Museveni naye era bagamba nti Museveni yavunaanyizibwa ku byonna olw'ensonga akuba bukubi ntoli abakka ne bakola ekyo wano we tubagambira nti abeNRM naddamu tukoze bubi nnyo okulowooza nti gwe bakulonda obeera mujega mutega amaggwa ne gamala ne gabakwata bwe gaba tegabakutte gakwata abaana bammwe mikwano gyammwe ab'ekika kyammwe ekintu ky'emisolo gino egy'ekijega gye mukola nga temusoose na kwebuuza nga mulowooza nti musanyusa mwami Museveni economies of scale n'ebirala mwe muba muzingamiza eggwanga for example senga oddira emmotoka $5,000,000 ng'etuuse e Kampala n'ogiteekako omusolo gwa $2,000,000 kitegeeza abantu batono abagenda okugula emmotoka ezo bantu batono abagenda osasula $2,000,000 ng'omusolo naye ate senga oleeta emmotoka eyo ku $5,000,000 n'ogamba omusolo tegutusuke nga 30%. Okyegedde? Nkiraba. N'okimanya nti emmotoka ejja kuggwera bw'olabamu 30% ziringa maybe $7 nga 7 bugeza oba 8 katugeze. Ndowooza zibanga na $7 mukaga something. Okyegera? Kitegeeza abantu ogenda kufuna miliyoni y'abantu nga bagula emmotoka otereeze embeera z'abantu abantu batambule ku mmotoka nga ne bw'aba musomesa kasente akafuna akatula asobola okugula emmotoka entambula is a necessity is not a luxury. Then n'ogenda n'olaba n'omusolo omulala gwonna ku mafuta ku biki omusolo muyitirivu nnyo mbuba uyamba wakitibwa president akollecting omusolo mungi so nga addeyo ndi okollecting omusolo mutono abantu bagwevadinga